Greetings. I hope everybody is doing okay. Mwe. Ono. Nze mumaze. Ono mulaba. Nze mumaze. Omanyi lwaki mumaze? Tulaba nti netenda okutunula yennyo. Nti njagala nnyo okwekennenya ensonga. Njagala nnyo analysis. Ekituufu kiri nti saalabayo nsonga za iPod ngenda kuwa videos. Tunula wano. Mu bagezi abagezi ennyo era ddala. Erinnya lino liwandiike mu capital letters. Kankutwale ku game weri ya iPod. General Museveni yabala ebintu bibiri. Yali certain ngali sure nti Kyagulanyi ne gurupu ye tebagenda kukkiriza kugenda mu iPod. Ekyo bwamala okukitegeera yalina okutema gurupu ya Kyagulanyi emisinde ng'agijjako ekyo kyegwanira mu mateeka nga yeekwasa ensonga gye yali amanyidde ddala nti gurupu ya Kyagulanyi tesobola gikkiriza. Mu bufunze General Museveni yalowooza nti amaze okustandinga obunafu bwa Kyagulanyi ng'akimanyi nti Kyagulanyi amuyinako obusungu tasobola kukkiriza suggestion ye. Awo afunira excuse emuyamba okuleeta etteeka mu parliament erinafu ya NUP. Wuliriza ebigambo bino. Eryo etteeka terijjangako nakiruubirirwa kyakwenforcinga dialogue. Wuliriza ebigambo bino. Omanyi lwaki? Kubanga mu body eri constitutional etwala ebibiina byonna ebya Uganda, NCF, NUP member, National Consultative Forum, a constitutional body, abantu bonna political parties eziyina representation mu parliament eri mu Uganda, NUP member. General Museveni ng'amaze okutegeera nti Kyagulanyi amuyinako obusungu, ye excuse gye yalina okukozesa okuleeta etteeka eritema emisinde gya Kyagulanyi, wadde ng'etteeka yalina okulikweka mu bode NUP mwennyini mwetuula NCF. Nagambye ffenna tetwalabayo, nze saalabayo. Ono ye muggyeko engalo mu bagezi ddala. Erinnya lye liri mu capital letters. Tunula wano nga yeggwe General Museveni ng'omaze okukitegeera nti Kyagulanyi genda mu iPod, muteme funding nga weekwasa nti bw'atajoyininga ensonga yokka egenda okumuweesa ssente kujoyininga iPod, ne bwe wandibadde ggwe ne bakuleetera suggestion eyo wali ogigulanga ggwe General Museveni. Kati nno wano saasira General Museveni ne NRM party yonna obudde bwe bamala mu parliament bwonna okkoyera obwereere mu bufunze eyaleeta etteeka neyalibaga ne General Museveni yali semba basaasira okkoyera obwereere. Kankuzeeyo mu kaseera kwali lupu watwalira baka mu parliament n'abafulumya. Obadde okimanyi nti naakakitegeera nti ate NUP yali amanyi kyagenda okukola mu kaseera nga kano. Nagambye amazima gali ntwegeziwaza nnyo naye kano ko tetwakalaba. Batukubye ejjooka gamba 2 oba 3 munda. Ono mwami nayongedde okumutya nga Mahone bwe yali atya Michael Scofield abalaba prison break. Bw'aba tannatambula tutambula, ne bw'aba atambudde lindako kutambula, kubanga asobola okubanga akusetinga. Bw'atyo bwe yasetinga General Museveni n'abeera sure ng'ali certain, n'atuuka ne ku level eyisa etteeka ng'akimanyi nti ekikopo ky'obuto kyatabudde Kyagulanyi agenda kinywa, nga tuli wakati kati mu kalulu ng'akibaze nti agenda mutema funding, kubanga muvuye etteeka eyo yali yakujjako NUP sente, nga General Museveni akimanyi nti NUP tesobola genda mu iPod kubanga mission ye ebadde ya mirundi eja bajjeko sente bakube ba international observers.
nti bana bagamba nti balwanirizi baddembe baganye n'oyingira omukago gwa iPod ogutegeeza nti international oba interparty organization for dialogue ogwayitibwa ni mu 2009 ekivunwa nti Netherlands Institutions for Multi-Party Democracy baganye okuyingira iPod bepositioning nga balwanirira eddembe tebagala nko ddembe baagala kutabangula ddembe abakubye mu international community wakati nga General Museveni ali mu kwegeziwaza ne bammawo nga naffe tuli eno tulowooza nti akasajja katukubye ate ono omwami yali alaba wiini. Wuliriza ebigambo bino obadde okimanyi nti Ssenkatende General Museveni obudde buno n'agaana okunywa ekikopo ky'obutwa kyatabulira Kyagulanyi. Ensi yonna egenda kulaba amazima matuufu nti NUP tekibanko kizibu kya dialogue kubanga gwabadde atemye funding ng'ali sure ntagenda genda mu iPod yakonkonye ku luggi n'amugamba nze mu iPod. Kati General Museveni ali ekisungu kimutta agamba namenyekera ki sente ze nali njagala okumusalako zizino ngenda kuzimuwa. Kyakubiri mu international community mwe mbadde njagala okumukuba sikyasobola mumukuba. Olaba ntwegeziwaza ekituufu kiri nti ako tetwakalaba ono yakeesigaliza buli master abaako tekiniki gye yeesigaliza eyo yagyesigali va mu katemba kasasiro olina gw'owulira atambulira mbwe ate sente wuliriza ebigambo bino. General Museveni yali sure nti Kyagulanyi amumaze omutema emisinde amumaze omukuba mu international community. He did everything for nothing kubanga in the end kwe yabalira okukwatira Kyagulanyi ne Kyagulanyi kwe yabalira okumukuba hands down. Kati ekibuzo kiri nti etteeka bayisa lyaki? Njagala kubuuza gwalaba akatambika osubira mu Kyagulanyi osobola mulaba mu iPod. Tuyiga ki bino byonna nga ffe abagoberezi obanga bannayuganda? Lino lyessomo eriri mu move ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti strategy eyannamaddala teri mu kuleekaana eri mu kulowooza diipa nti ebiseera ebisinga osobola okurejectinga table yonna to expose the poison. Nti sometimes you can reject the table to expose the poison and sometimes you can sit at it to expose the chef. Kankudiremu osobola okugaana okutuula ku mmeeza yonna oba okukkiriza okutuula ku mmeeza yonna okwexposinga obutwa bw'omufumbo oba osobola okugaana okutuula ku mmeeza okwexposinga obutwa. His Excellency yakola ebintu bibiri. Yasooka n'agaana otuula ku mmeeza aexposinga obutwa obuli ku mmeeza kati yakkiriza atuule ku mmeeza aexposinga chef Kabutabula. Kabutabula yali sure nti ono omwana tagenda kujja ku mmeeza. Omwana wuyo yazze ku mmeeza bw'amugaana okuyingira n'okutuula gumulidde ku international community. General Museveni bamusibye empingu gy'atasobola kudduka. Ntosobola kumuggyako sente ze wali oyagala okumuggyako. Kyakubiri ne ku international community akukubiddeyo. Obadde okimanyi nti ku international community kati message ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri clear nti NUP is standing up for dialogue nti eri built ku justice, equality ne truth, si just bifaananyi. Museveni yabadde ayagala kulaga NUP nti eri reckless wabula NUP ate yo yalaze ensi nti bali disciplined mu resistance yaabwe. This is not politics as usual. This is politics with a purpose. Museveni yayagala okutema fandi wa NUP takyasobola mutema kuba twakukonye ku luggi. Yayagala otukuba mu international community takyasobola twamukubiddeyo. Ono bw'omulaba kuba salute mu bagezi mugezi